kino nkyogera lwa experience ate kyatuuka kunze nkiddamu nze nagobwa lwa kukola Kyagulanyi storage ze nali nkola nga ziwaana gavumenti nga zisinga obuki obungi bwe nakola emu bweti eya Kyagulanyi ne bakola ki ne bakugoba titwakolanga 80% NRM okitegeera but akalubwe kaggwa olwa busitole buno obutono bwe mwasuulangamu obwabali kubanga nabo gye bali obwo ne butwakyuzinga saffe ne batuyita bakawuukumi nagezaako mu kalulu kali akaggwa okwagala okumanya nti lwaki pulezidenti takkiriza nti oluusi kubanga bano bamuwangula mu Buganda okitegeera ekyo weekiri si kya nkiso lwaki pulezidenti alimu kiri nazuula kino nti mwami Museveni ayina abantu abamuzannyira kiri abamuzannyira ekibalo kye nga n'okubamanya tabamanyi pulezidenti n'afuna obululu 9,000 egomba awo mpa kyakulabirako naye nga 9,000 kuliko obuli fake 5,000 polling station yemu bagisalako ku makya ne batandika okukola ki okuteekamu obululu obwa mwami Museveni kati ne bafuna obutakkaanya. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege gwatulaba ku emboozi mu UG ne ku Lukunnu extra coverage nako kwetuli nnyo mwebali nnyo mwebalire ddala mwebali kusubscribinga ku extra coverage nawala wonna mwebale nnyo ndi wano n'omukulu tuzze tuwayemuko ku mboozi ensonga z'amawulire of course n'ebyo ebifa ku ggwanga lyaffe Uganda tubetunuulira ng'abamawulire n'engeri gye bitambulamu so tubasaba mukalire muwulirize mutugobereze amaaso tubeere nga tutambuza bulungi nnyo ensonga by the way eri abantu bangi nnyo abatulaba naye ng'oli nga ataddewo kamera ye ataddewo essimu ye nga kwalabira naye nga talaba awuliza buwuliriza nali mpita mu kikuubo eyo mu biseera bino nga tusembera Christmas ndoza waliwo bulenda ku nga 3 nga nina bye nnoonyaawo nensanga omusajja ng'ali mu kuwuliriza emboozi mu UG nali ne Isma Lubega oyo naye nga ali bize mu ngatto zaapanga wali naye nga wali ateze omuzindaalo ndiza ataddeko n'essimu naye nga awuliriza nga bwakola nga tatutunuuliddeko nekasa nti eri abantu bangi nnyo awuliriza obuwuliriza nga tali mu kulaba naye ngeno bwakola emirimu gye mwebale nnyo mwebalire ddala tuzze tuwaye ku mboozi soko nzikirize Lukunnu akubuuzeeko nsanyusa okulaba nange okusanga sewa mbabuuzako bannayuganda batugoberera yonna gye musinziira interview gye twali mu luli nafuna abantu bangi abali mu America abali Saudi omanyi batulaba nga tebamanyi nnyo bitukwatako kati oluusi bw'ojjako mu kamera naawe ne bakubuuza abantu ne bategeera ebikwatako beewuunya ate n'abo abangi nti batuulira ku radio tebalina oluusi tebatulaba nnyo by the way nze Mayanja njagala nnyo radio okusinga TV. Oyagala nnyo radio okusinga TV? Yeah, because nganze ndi muntu ayagala okubeera ennyo private. Nze nsobola okubeera awantu nga baneiba bange tekuli amanyi nti yoyo gwe tuwuliriza kinyumira nnyo nenkuyitako nenkola omanyi zino kamera zimalako emirembe okitegeera kati jozi bwe twava wano mandyebwa ayise eyo ndi ku mipiira nali ngenze kukyusa mipiira gya mmotoka bamakanika ne bangamba ate bakugobye ku paalu bagamba nti twalabye interview yo naye kati kiri ekyeri baali balowooza nti ndowooza nali njogera ku kipya kyali kikadde wajja otemaatema paka okutuuka eno wooli lwakuba nti era bwe tuba tukola abantu bategeera bulala tosobola abantu kubanenya osobola okwogera ekintu ku radio buli omu nakitegeera ki kati ne interview eyo waliwo abaali batidde nti ate era wakoze eki ne naye just nali mu kaliivu naye weetuli otherwise mbeebaza okuba nti bakola ki batulaba n'okutuwuliriza nyina stories nnyingi ez'okusharinga nabo naddala mu layini eno yaffe eyaki amawulire essimango nze nga mazeemu kati emyaka 13 naye ndowooza buli tunajjanga wano
nja kubasharingirangayo ko kasitole kamu ng'ojje ku bintu batugenda okunyumya nja basharingirayo ku kasitole kamu mu mawulire naddala abaagala okuba nti bagajjamu bategere nti si mangu weewaawo nti abali mu gasoma kati balina omukisa omunene ogakyusa mu maaso eyo kuba ffe we twagatandikira naawe mwennyini twali mugali nga tegalina option ne kati galina option nti mu kifo ky'okugenda okwegayirira bakuwere omulimu ku rediyo eri kuba ku TV osobola okugeekolera ng'osinziira wakawuwo so nina mukwano gwange anyway kamuleke yangambye Geoffrey tekyogerako tujja kukyogera nga tuli off air twali tukola naye gye twatandikira eyo nyakikubulya nga tuli off air kubanga Geoffrey tokyogera saawa zino sooka okireke naye nga bali mu kumusumbasumba mukaawo kale nja kukikubuulira naye waliwo kintu kyesiri kwerabirako mu bulamu bwange bwonna bwe twali ku Joy FM eyo ono omusajja gwe walanga nga bamuyita Saalongo supermarket walanga nga supermarket Saalongo supermarket nga supermarket yesimanyi weeri naye omulanganga n'abantu abatomanyire batuka okumwogerangako n'okumutumira naye olw'obulanzi bwo era nga mbeerawo ne ŋŋamba ne supermarket eyo nduba ndigituukako ddi yali ku mwala kakati omusajja agenda atuyita olwalina bakaali kabago bakaali kaki atuwa invitation tujje ku supermarket ye tubeerewo tulyemu ku kyemisana banne ngenda okutuuka ku supermarket katonda wange ankujukize leero kamasharingira y'akaboozi kamu oluddako nja babulira ak'e Masaka nga tulaba kugenda bwe tugenda okimanyi eno gye twali wansi baali balokole mu kyaki nga mwe tukolera nga nze ndi muki ng'oli musiraamu atali walinnya omusiraamu yennyini kati nze ekyandi mu bwongo nti abalokole tebalya mbizi ekyo kyekyandi mu bwongo by the way nze kali yange y'amawulire ngitandikira mu kyaki nja babuulira olulala nfuna nti omulimu era nagwo tegwalimu interview mbu nkoze interview nsinze bannange ogwasookera ddala nja babuulira omulundi ogumu naye kati osimanyi oba okijjukira wano we twali wansi ku kyaki ew'omusumba Sembera twafunangawo lanchi ojjukira bulungi yo ng'ebeerawo mu budde yo ng'ekola ki ng'ebeerawo era nga tulya nze navanga wansi ku kyaki nanyamuka wano waggulu ku bayita batano ku madirisa wano waggulu ng'otonaba kujja eno ewa misaki awo ku Mubaraka yes ku Mubaraka nga nzija n'ensaala nenzirayo wansi ku kyaki nenkola kakati jjukira nali mu mawulire nali edita mpandiika kati olunaku lumu goyinza okuba tojjukira munsookayo mu kiyungu bamunsookayo mu kiyungu nzija oluki oluvannyuma maliriza okweditinga amawulire essaawa zaalinga 8 kati nze kulya nze muli mmanyi nti abalokole tebafumba mbizi era tebaayo kye nali mmanyi kati munnange bwe ntuuka mu kiyungu omuwala baali bamuyita si Aneti oba yali Aneti yali Aneti yali afumba nsanga Aneti bali mu kulya naye walimu ngukoze bubi tonkoze bubi nze ndi musiraamu nva nakusaala swala yange kati ngenze mu kiyungu bali mu kulya tulya muli mu kulya yadde twali tulya buli lunaku naye sigamba mbu twali tulya bulungi nnyo omusumba atuteerangawo emmere naye nga bwetyo akaceere olusi mukene kati kwolwo nsanga ebifi ku masowaani oyinza n'okuba tewakimanya nsanga ebifi abantu batudde nze najja leeti bwe natuuka bwe nti mu kiyungu nendaba ebifi ne ŋŋamba waawo alhamdulillah tulidde ku nyama olwaleero tulidde kanyama musumba asiimye atugulidde kaki
kanyama kati Aneti ntuuse bampe emmere ndye. Aneti yandeetera essowaani y'emmere ng'eriko byennyanja agimpa bw'ati mutima ne gwennyamira kwaliko bwennyanja nga bukalu ani Aneti okumpalana bw'ati kiki ku nnyama eno efumbiddwa bulijjo tetulya nnyama wano olwaleero lwe bagifumbye aginyimye ate no yali mukwano gwange yambe emmere nensooka nengitunuulira nga mpulira omutima gukukkuluma Aneti ankoze eki namukoze eki ndaba abantu bali mu kuseka bekibifi kati mu butuufu saalya mmere nenziza Aneti ku mabbali namwana Aneti kiki ekimpesa obwennyanja nga waliwo ennyama ompalanira ki Aneti n'asooka n'asirika nno teyaŋŋamba kumba abantu bali kuyasona beni bakola ki tuli bize twediira ono ne banne bali bize bakola ki twediira basika bifi nze bakodde obwennyanja bwo nva kusaala bampadde obwennyanja tebuliiko na miwula nkukkuluma Aneti mubuuza ne Aneti ompalanira ki kati Aneti aŋŋamba tiyanziramu by the way nendula ku meeza nga sirya ndowooza ampalanira ki embeera teyali nnungi nga n'akanyamu keetuusaako biseera ebyo Aneti ambuuza oluvannyuma emmanga eyo gy'ovudde waliyo abalinga ggwe abalala nimubuuza otegeeza ki eri abalala abalinga ggwe konzi yogera sikutegedde eri abalala abatalya mbizi Aneti ogambye ki ogambye ki nti eriyo abalala batalya mbizi nemuga Aneti eri mbizi nti obadde omanyi kikoza kisaagikuwadde Aneti bulijjo ofumba embizi mu kiyungu muno nti ye nesobola gikuwa kuba nkimanyi oli musiraamu naye Aneti olinawo entamu mwofumbira eyange neyanjawulo nga yebeera we beerinze yiyo tewali naye era sobola kukola ki saalya era kuva olwo ne mugamba Aneti ekiyungu kyo nkyamuse ekiyungu nakitabwe nti amazima gali nti ku leediyo awo nali nfunawo mmere yokka eyo obadde okajjukira nemmere n'ogiggalawo gye wali ofunawo olwo saalya kubanga mu butuufu ekiyungu kiri nga bwe kyali kitegeeza nti entamu yali azigatta entamu yali amasowaani leero gyateereddeko nenkyagyiteerako ggwe naye yali experience nalulunkana nga mmanyi naye era namwebazaamu kuba abakuba muntu mubi yadde namunenya amasowaani n'amasepiki but omuntu omubi akuliisa kuba namubuuza nti bulijjo ofumba nfumbayo olumu naye era sisobola gikola ki kugikuwa omwana omuwala Aneti yali atufumbira bwatu byakola ki so experience ebintu bingi nnyo nja kunyumiza dde omu ye Masaka nja ginyumya tugende ku mboozi omanyi bwe banzije ne Masaka mwami Masembe nga bwe yanzije Kampala nga ntwala e Masaka baatuwadde omu omanyi obawa abalenzi nga 6-7 musule mu lumu emu bapresenta kati yali ddomu nja kunyumiza owulira ekyali mu dormitory bannaye so mawulire geego getubeeramu buli lunaku kale kakati ebintu bingi nnyo ebitambula mu ggwanga wano naye waliwo ensonga mwami Yoweri Kaguta Museveni president gye yayogerako ng'ogya TV okuli omukutu gwa UBC n'omukutu ogwa Bukedde yavaayo n'agamba nti ye yeewuunya emikutu gy'e Uganda okubeera nga gikola stories ezitali balanced era nanokolayo n'agamba nti omukutu gwa UBC ne Bukedde gyavaayo ne giraga nti yazita groups nti groups z'opposition yanooza nga ategeeza NUP nooza n'ebibiina ebirala nti zino TV ebbiri gino emikutu ebiri gyalaga nti zino groups zino ez'opposition zimeze NRM
okusinziira nga teyanyonnyola nti oba wano oba wali naye nti bo baalaga nti NRM emmegeddwa emikutu gino oba groups zino ez'opposition neyemulugunya era yes era n'agamba nti yamaze dde okuwa ebiragiro yatuma nti natumye muwala wange mu kootinga natumye muwala wange n'abakooba atunule mu nsonga eyo bateekeddwa okukola stories eziri balanced kyokka ate bwe tujja eno waffe eno mu bantu ba bulijjo bo bakirabanga oba oli awo emikutu gino okuli ogwa UBC ne Bukedde president gye yayogerako bo balabanga oba oli awo egitawa kimala ludda lwa opposition nti gisinga kuwanya oludda lwa NRM ne gavumenti yonna okutwaliza awamu kakati ate bw'otuna ku side eno endala nosanga abantu nga bagamba nti ate kati ffe nga ffe abawagira opposition NTV ye yaffe abaye Mwami Museveni tamatira bumatizi. Okusooka kirungi nti ku mulundi guli bwe twali wano nagamba nti nakolerako station ya gavumenti naye akalulu ekaggwa batwakyuzinga nti mulimu kawukuumi batuyita nkawukuumi mulimu zikawukuumi ezitakola mulimu ezaali zikola ebya Kyagulanyi okitegeera naye ng'ona omuntu awuliriza tasobola kukiraba bw'atyo okitegeera ng'omuntu alabira ddala nti tukola bya gavumenti byokka okitegeera because omuntu wa bulijjo ye teyeetaaga kukulaba ng'oli ku 100% ne bw'oba oli ku nsanvu akulaba nti kati ffe tolaba eri ewaffe baatuwandikako nti tuli bu opposition naye ne bwe tuba nga opposition tugiwadde 60 oba 70 bali ne tubawa 30 ne 30 tebagiraba already baba bamaze kikwambaza nti goliwa kati kati mbadde ku kino nti ebiseera ebimu wabaawo stories ezikolebwa ne NTV gyolaba gye basinga okwakyuzinga erina lwereeta story ya Mwami Museveni oluusi bayinza okutunuulira gundi ndowooza tukiyite gundi packing order engeri gye bazireesemu nti bajja gireeta mu namba 3 oba mu namba 4 okitegeera naye nga bakoze eki nga bagireese ne bano kyekimu ababukedde ne UBC nti bajja kuleeta eya Kyagulanyi oluusi bagireese yeesemba oluusi bagiwadde eddakiika ntono naye nga bakoze eki nga bagireese kati nze ku kino nkikubuulira out of experience nti twakolanga 80% NRM okitegeera but akalulu bwe kaggwa olwa busitole buno obutono bwe mwasuulangamu obwabali kubanga nabo gye bali obwo ne butwakyuzinga saffe ne batuyita bakawukuumi okitegeera kati nkizza ku kyogambye nti president ayinza okuba ku olwo storage yagwako bamulaga eyo nga tebakoze eki tebamulaze ziri ndala kuba muwera 80% coverage kati neno 20 oluusi n'agiraba neekola ki ekirala ekibeerawo awo we nali nti eri abantu abalondoola nti wano waffe tulina kufunawo kino kyekiri kye nagamba nti nze sikkiriziganya na muntu abanja balance mu mawulire sikirizaga na kya gavumenti kubanja balance olw'ensonga nti gavumenti ina media houses ezitali balanced tezibalansinga kino nkyogera lwa experience ate kyatuuka ku nze nkiddamu nze nagobwa lwa kukola Kyagulanyi storage ze nali nkola nga ziwaana gavumenti nga zisinga obungi bwe nakola emu bweti eya Kyagulanyi ne bakola ki ne bakugoba kati tosobola kubanja mulala ki balance tekisoboka kati kyekiri kyengambye nti bambi companies ezo ba editors baazo oluusi bamiramu ku nsala bagamba nti katuteekeyo kuba naatugamba abange race yoba president erimu omuntu omu ne bafuna kye bakolako side eno naye era n'ekyo abakulu tekibasanyusa basigala si bamativu nze emirundi gye waliwo omukulu omu yagamba nti
wali eri batu yagamba nti abo bali ku musaala gwaffe nga gubaluma obeera otya ku musaala gwaffe n'owaana gundi okitegeera kati byebyo naye nga kwoleese katono nnyo tokaludde nako nga mwogedde ne version ne producer gy'ogenda okaleeteramu ku mpewo okitegeera kati abantu bali abatalooza ku kya balance nti ffe kyaffe bo ne bakola ki ng'oluusi twababuuzanga tugamba nti naye tunagenda tutya mu katale omanyi bw'oba oyagala akatale kabeere kalungi olina okuba ne audience kati nga bw'oleeta ensonga y'akatale nti bannanga akatale kajja kuggwa bwe tunaakola bino byokka bakubuuza obanja mwezi ki tugukuwe oweere owoza mbw'oyagala ku balansinga katale ogende ofune ebirango mu audience audience bw'osanga nnyivu tejja kuwa birango obanja mmeka okitegeera kati so nze omu kubalowooza nti president okuvaayo n'ayogera bw'atyo okusooka nze omu kubatakkiriza nti UBC ne Bukedde zisobola okukola story ngeri anti-government n'ekyo ekitono kye baba baleese kiri kyenga nti jasa okujjukiza abantu ti bannaye naffe gye tuli tulina story yammwe Kyagulanyi ki wuuno kyemmanyi nesisuubira nti balina obayo ekintu kye baakola ekinene lwakuba nti kyenkugambyeko wali nti President Museveni ye muntu atakkiriza kubanga story eyo gy'oŋŋambye yali eraga nti balina bye bamusinga President Museveni ye muntu atakkiriza nti ku opposition balina kye basobola okumusinga dde ekimu bwe kiti era n'ofuna chance n'omubuuza nti gw'olowooza ku ludda oluvuganya gavumenti waliwo ki kye bakusinga ki NUP nga party esinga ki NRM oba ideology n'ebirala asobola okulayira nadda ne mu kitooke kya Gonja tewali gwokimanyi nti President Museveni akimanyi era kyayogera abeera akakasa nti akalulu ka 2020 mu Buganda bakabbe ye kyamanyi yakimanyi nti mu Buganda tebamuwangula President akimanyi tosobola kumusinga ye kyamanyi otegeera President Museveni tayinza kukkiriza nti okoze eki nti omuwangudde sigambye mutajja kukkiriza oba talikkiriza naye essaawa eno gwemanyi yabe era buli kyayogera mulimu lwakyogera abantu ne baseka nti agambye eki President abeera akakasa nti ddala wano yasinga obuwagizi mu Buganda bonna be mulaba bali ku Kyagulanyi basobola okumubeerako naye bajja kulonda ye ekyo kati mu kubeera ow'amawulire nagezaako mu kalulu kali akaggwa okwagala okumanya nti lwaki President takkiriza nti oluusi kubanga wano bamuwangula mu Buganda okitegeera ekyo weekiri si kya nkiso lwaki President alimu kiri nazuula kino nti Mwami Museveni ayina abantu abamuzannyira kiri abamuzannyira ekibalo kye nga n'okubamanya tabamanyi nga ekibalo kitya ntegeeza kino nti President asobola okubeera mu district tugeze nga Gomba waliyo okulonda mu kulonda kuno okwa 2026 ekyokulabirako President n'afuna obululu 9,000 eGomba awo mpa kyakulabirako naye nga 9,000 kuliko obuli fake 5,000 ng'emitwalo ena gye ddala 5,000 giri fake naye nga ye takimanyi nti waliyo abazanye game buwere 9,000 okitegeera kati nenkizuula nti abantu ab'enjawulo oba simanyi wano oba tusobola okimuteekako ba RCC ba DPC baani bagiso baani nti mbyogere batuula ne balaba mukama waabwe agenze n'awangula atya
mu kitundu ekyo kitundu nga bo nga n'omukulu takola ki nga tamanyi ne bamunoonyeza akalulu mu mbeera yonna bamaking sure nti baleeta win nga musajja wattu entebe gyali takola ki nga talina ky'amanyi yadde n'akatono era n'abantu abamulumiriza kubanga weebali abagamba nti President Museveni abba akalulu takimanyi nako nti oba akalulu akabba abazannya omuzannyo bwe baba nga gye bali abakamubbira bwe baba nga bakabba abazannya omuzannyo ogwo balala yamanyi buli kimu tik akafuna mwalaali nga tuvudde mu kalulu ako waliwo omukyalo omu yampa n'akatambi baali beggombe eyo polling station yemu bagisalako ku makya ne batandika okukola ki okuteekamu obululu obwa mwami Museveni kati ne bafuna obutakkaanya bwe baafuna abamu nga bagamba nti naye amazima gali nti ene box tutaddemu obululu bungi bajja tukwata ndi bannange kitukoze kisusse tutaddemu obululu bungi bajja tukwata mulekeraawo ne bafuna obutakkaanya kati ne balwana kati omu n'alikodinga banne mu kajagalala akaliwo nti omusajja tumugamba obululu bususse bajja tukwata takkiriza naye nga nafuna chance okumubuuza yali mukyala nangamba ffe tulina okumakinga sure nti ewaffe awangulawo okitegeera ng'okimanyi nti abantu bano mu bitundu ebyenjawulo gye bava mwenale mulimu okuvuganya Anita Amongo ayagala ebukeddeya Museveni afune 98 anti bw'afuna 98 ekitundu kigenda kufunamu mujja funa saba minisita mujja funa speaker ne Bunyolo Nabbanja akola buli ekisoboka okulaga nti General Museveni awangula kubanga General Museveni bw'anaaba tawangudde Bunyolo munaamugamba ki ng'atuuse okutematema keeke bwe yabadde Masaka General Museveni yakyogedde misanattuku n'agamba ab'e Masaka nti mwalonda bubi services zijja kulwawo batuukako kubanga mukola ki mwalonda bubi kitegeeza nti bw'ojja n'ofunza Bunyolo yonna n'ogipaintinga yero muyina emikisa mingi okufuna saba minisita bwe kiri kyova olaba mu bitundu ebimu awali Kyagulanyi abadde agenda babadde batuuka n'okuleeta embooko bakuba abanuupu baleme kulabika nti mu kitundu mwebali eyo message yonna eba egenda eri president bamukakase nti wano twapaintingawo yero Kyagulanyi taliiwo ne bwajja tukiboko tuzimukuba ne bwajja waakiri bamukube abantu babeere batono kyova olaba speaker bwe yabadde eggomba yagambye Kyagulanyi yafuna abantu bataano ewabwe bukeddeya ekyo kyokka newankubadde yalimbye kuba ekyaliyo twakiraba ekyo kyokka kimwongera rank eri mu NRM okitegeera so mbadde ku kino nti abantu bafuba nnyo okulaba abo boolaba ate abalina nga bangi nga mwami Museveni awangula ebitundu byabwe mu mbeera yonna yensonga lwaki nti yalaba ali clean talina yadde era kakasa nti n'ak'omu Buganda banziba bubbi nali nkawangula okitegeera kyova olaba nti n'ago amawulire g'ogambye agakoleddwa Ababukedde ne UBC agawakanya tekisoboka kubanga bakimuteekamu bano abantu be ne bakoze vulugu ne bakacyanga bamukakasa nti president abantu bakoze eki gwe tewawulirako ku nadizi nti bayambaza General Museveni bamuteganga embuzi wano abagenda mu kitundu ekirala ne bagivuga ne bagitwalayo nemusookayo n'agisangayo kana akalulu ke Kawempe akabadde Kawempe wano jojuzi aka Elias Nalukoola ne waliwo meeting yatuula emunyonyo nga bavuddeyo meeting yatuula nga bakoze eki nga bavuddeyo abakulu nga waliwo omukulu omu mu kibiina ng'ali mu kubakunya naddala baali bakwatibwako abali ku task force y'akalulu ke Nalukoola nga bali mu kutema mpenda
tugenda kumunnyonnyola tutya ne ssente ze twamuggyako nga tumusuubiza okumuleetera wiini ey'ekawempe nga baatuula mu nnyonyo nga beebuuza omukulu tugenda kubanga baamuggyako ssente nnyingi nga bagamba tugenda mumuleetera ki sure win ekawempe kati ezo ssente ze bamuggyako pulezidenti wano ng'akalulu tekannabaawo tekirabika nti baakoze eki kubanga basobola okumuggyako ssente banaye gano mazima ne bagamba twagala ekisaawe ky'Ewambogo kijjule ne bakozesa emitwalo ebiri ejja siringi ne bagiwa abaana ne bakijjuza agenda okutuuka ku ssaawa 10 okunonza candidate akalulu nga wonna wakoze eki nga wajjudde kati akalulu bwe kaggwa ajja kugamba onzibye okitegedde because bamulese ku 10 nga basombye musajja wattu nga takimanyi gano mazima baleeta abantu nze ndi w'amawulire mbimanyi ate bingi kuba kati wano siri eri bajja kuŋŋaana byogera wano ewo tojja kuŋŋaana bagamba nti ekisaawe kinajjula abantu bameka nti tukyetaagamu emitwalo egi emitwalo 2 ffe tulina bameka tulina 5 twetaaga kwongerako bameka bwe bati muleete t-shirt ne bazikuba bino byonna nkubuulira pulezidenti abatabimanyi ne bazikuba t-shirt pulezidenti bagenda okumuleeta ku ssaawa 9 waatuukira musajja wattu ng'ekiri ku ground kirala ku reality okitegeera nga bonna bakola ki bakola bati kumbe 80% tugeze ng'ekawempe oba 60 baleese baleete mulimu abanuupu abagenda okulonda ekirala wali ku fayino bwe kiba bwe kityo ndowooza pulezidenti era omujjukira akalulu k'ekawempe bukagwa yagamba nti banzibye okitegeera naye nga bwe baatuula nga akalulu kawedde ak'ekawempe nga banoonya ansa nsonyi okusaliramu nalaba mbwatekamwa ow'enaalemu oyo omutegere oyo so yabadde yesimye okuba meeya neera bamulimisa embalala yali yakola in fact nozalani namukutambula nga ali ku Entebbe Express ng'ava mu State House ng'okulonda kwaggwa n'agamba tubadde wenjogerera essaawa zino tuva mu State House naye president tumusisinkanye nga mukambwe nnyo ng'agamba nti baza batya okuwangula baza batya okubba akalulu ekawempe nti baza batya okubba akalulu era n'agamba nti bagenda kutwala batya kugenda mu kkooti okukyalenjinga Nalukoola kati nga yamugamba president otawaana akalulu bakatukubye mwalaali kati nkuwulidde gye kiva kiva eri mu kumusaba ssente ni president akalulu k'ekawempe tukasobola okusinziira parishes ze tulina na kino tujja kwetaaga billion 5 ezo billion 5 zirabikira awantu wamu okusinga zirabikira ndowooza emirundi 2 oba 3 zirabikira mu kubasomba mu baasi ne babaleeta ne zikola ne zirabikira mu kubagulira t-shirt eza yero ne zikola ne mu kubawa emmere oluusi gye batera okulya kati wali ku kabokisi biba biki biba biralamu nkugambye pulezidenti bagenda okumuleeta abo abasajja balina ati era bayilayo bakigunjukira ate n'okimanyi nti erudda kirungi gye balira kibakolera ate kirungi ekisenga mu bokisi wali mu ngeri emu oba endala kirungi gye bali kubanga singa basasula abantu ne bajjira mu baasi wali ne wajjula ebeera impression nti tulina abaki abantu ku fayino bwe bakubba bakozesa bifaananyi nti mulaba bwe bakuba akalu ku fayino ga nti ne babakubye tulina abantu numbers weeziri okitegeera we have the numbers kubanga tebasobola kukkiriza president genda mu kitundu nga tewali baki bantu kati kyekiri nga tugenda okivaako nti president yakimanyi ayina numbers kyatasobola kuwulira nti numbers ezimu ziri fake okitegeera
gwokimanyi nti omuntu omu ayinza okwebuuza nti president asobola kunoonyereza n'amanya nti bamulimba, wallahi tasobola. Ku lwaki ng'alina intelligence? Tasobola. President Museveni okumutuukako okumuwa information yonna osobola okikola, oyinza ogezaako okumala emyaka 10 ng'omunoonya obeeko n'ensonga gy'omubuulira entuufu. Bano abamuliko nga gye bamufeeding oluusi si ntuufu 100%. Kati abantu abalina information entuufu okutuuka ku president omugamba nti kiri bwe kiti ne bwe kiti otya. Era mu campaign zino ne wali ng'akyali mu PDM ng'atambula kyova byakyusizaamu ndowooza agenda ategeera nti waliwo abamulimba. Abantu bano boolaba bano mumuleke ayogere wekiwawa wekyayogera ati va wayogere wacha wewe. President okuleeta enkola ya wacha wewe yavudde ku bali abamulimba. Nina omusajja gwe nalabye bwe yabadde ne bamakanike Kololo ng'omusajja ayogera naye nga balinga bagala mumukobako mundeke njogere. Enkola ya wacha wewe yavudde ku kumulimba. Okitegeera president ndowooza bwe wabaawo omuntu gwe basinga okulimba mu ggwanga lino ye General Kaguta. Kyolaba yatuuse ekiseera ng'aleke ekyo obadde okirabawo emabega eri okulekera abantu omuzindalo bawona yinki boogerezeganye naye obadde okirabawa. Yakitegeera nti bakola ki? Bamulimba. Kati n'aleeta enkola ya wacha wewe bw'ogezaako okulemesa omuntu mumuleke ayogere mbiwulire. Naye ne bw'ayogera kati kibadde ku kinti president information gyafuna oluusi tebaki asigala nakiri nti nze ndi w'amaanyi ekawempe nze ensinga nalukola yabba n'ennuupu kubanga kye bamulaga ki bamuluka okuva wansi eno bagenda okumutuusa kuwali kugundi kulaale nga wonna wakoze wati nga wajjudde nga nti president kitwagambye okirabo bogisi tubulina okirabye nga tasobola na kusaba accountability because buli kimu akikoze eki akirabyeko. Baŋŋamba nti omuntu ogezaako obugezi okutuuka ku president nandikubulidde ebya Zebula naye kankomaawo gende ku kirabo otegedde gye kiva nkitegedde ne bw'okola sitole y'amawulire nti okulaga nti bamusinga taligikiriza because bano abamuliko bamusetinga okuviira ddala eno wansi gwasinga buli walaze yakola ki yasinga be bakimuteekamu bali kimujjamu batya be bamanyi ne bamusinga takkiriza mwanzibye kyekyo. Okay, kale waliwo ekyo gyemalinya tutunulireko ensonga ya bendera. Ensonga ya bendera ekuta akati wano ab'ebyokwerinda batandise nabo okuvaayo. Of course kyatandikidde Kololaawo bano abayita bamwoyo gwa ggwanga bavudde ne bannyonnyola bendera eyo butya bweteekeddwa okuyisibwa teetekebwa kati tekola ki tena kubanga eyulise tena kubanga eddugala kati n'abagikozesa mugikozesa mu bukyamu. Kakati olunaku olwajja olwa Monday press conference ya poliisi etulabulirwa Monday omwami Kituuma Lusooke yavuddeyo n'agamba nti mu byayogedde byonna yagambye nti okukozesa bendera oteekeddwa okuba nga onakufuna lukusa okuva ewa minisita w'ebyamateeka wa ssemateeka ye mwami Norbert Mao essaawa zino. Kyokka ate n'abalala bali mawanga ag'enjawulo nabo baavudde nabo ne bateekawo embeera because nabo bagezaako okulaga nti bendera zitimbwa ng'omuntu nga bw'ayagadde era nti eggwanga erya America aliwo olukusa omuntu okubeera ne bendera n'okugitimba wonna w'ayagadde mu mbeera yonna. Bendera ekutta akati kati ekya bendera kifaananamuko katono ku kiri kyenkugambye. Mukyala Helen Sako akulira ebya patriotism mu State House gwe twalabyayogera Kololo olaba talina mulimu. Bano aba NUP okwata bendera y'eggwanga mu kifaananyi ekya patriotism nti eggwanga tulyagala olwo omulimu gw'oli gugenda kubanga yalina budget. State House yamuwa ssente musomesa abantu okwagala ki
ensi yaabwe bwe kibanga essente ezo zafuluma ne zikola okuteekako gundi subject za patriotism n'ebirala abantu baagala eggwanga okitegeera libabeere wano batuweerezako nezinvitation nga batuyita bamawulire batusomese mwoyo gwa ggwanga kati ono akikoze nabendera yokka bakulaga nti abaana ba NUP n'abalala nti eggwanga baliyina ku ki ku mutima kati ate gwe baawa ssente kimulemye okukola ki okukola wabaawo omulimu tewaba ayina okuvaayo ayogere ekyo kubanga ono atalina budget amulaze nti kisoboka kiri kyenkugambye nti president ebintu ebimu ebikolebwa wano abantu babeera baagala kukakasa president nti tukola ki tukola naye nga amazima gali nti tebakola nze nkukulumira nnyo bambasada fe abamawulire abaana bano abali ebweru batutuukerera nnyo embasi za Uganda ebweru tezikola naye nga abantu babeera muzi esi abaana be yaleka wano gavumenti ebaweerera afuna omusaala munene omunayuganda n'afuna obuzibu Saudi Arabia ambasada nga takola ife abamawulire ntulwanirira abo abaana fe abatalina budget ne mulwana ne mugenda mu kampani yamutwala biki kati abantu tebaperforminga naye bwogezaako okulaga nti yo outperforming them lutalo ebitongole bya gavumenti wano tebikola ki tebikola naye bwewalabika waayagala okulaga nti akola luki lutalo kubanga ojja kulabisa ojja mulabisa eri mukama we president akalimu kaba kali muki mu lusuubo alina okulwana kati mukyala Helen Saku kyayogedde okusooka kyayogedde mu mateeka mu ekiri lwakuba nti nabadde neetegereza amateeka n'enkizuula nti okusaba olukusa kuliwo for only business omuntu ayagala ogitunda wogendere wa minisita kati okugiraizinga oba okugisiba ku awantu omuntu wa bulijjo nga tagenda gitunda kakola ki naye ng'agirina osaba lukusa wabula olina kugoberera mateeka gagifuga oba obitegeera nti okujjako agenda ogitunda ogikolamu ssente yeyekka ateekeddwa okusaba olukusa ewa minisita wakwatibwako ono omulala alina kugoberera bugoberezi maki mateeka gaayo nti tekubwa nkuba togenda gikola ki esawa bbiri gijjeeyo of course awo yabadde mutuufu naye ku kiri owa bizinensi yekka yateekeddwa okusaba oluki olukusa naye kale yadde kyetugambye mukyala Saku kiri mu layini nti ebimu yakootinze ssemateeka w'eggwanga bwagamba ku nsonga za bendera naye ekibuuzo kiri nti ebbanga lyonna ye bukyanga bamukwasa doketi eyo abadde akoze eki mwami Mayanja tewali kabonero mu nsi yonna kalaga ggwanga nga bendera okitegeera tewali kabonero kakiikirira ggwanga nga bendera tolaba nti tulina President Museveni nesi kabonero ka ggwanga lino kusinga bendera lwaki bendera egenda kubeerawo ebbanga lyonna bw'okwata fulaga ya Amerika n'ogikumako omuliro obeera olumbya Amerika butereevu bw'okwata ya Uganda n'ogiyuza oba n'ogikola ekikyamu akabonero akasinga okutwawula kyova olaba bwe tubeera mu kati nga bwe tuli mu AFCON eyo nti bwe bateekako ttiimu nti Uganda egenda kusamba for example Nigeria nga leero bajja kuteekako bendera Uganda weeri naye erina ki akabonero akalaga nti Uganda yeyo bendera erimu black erimu red ne yellow kyekyo kati ke kabonero akasinga okuba akanene ak'eggwanga bendera mu kubanga ke kasinga okuba akanene ak'eggwanga abakulu tebasobola kuba comfortable gano mazima tebasobola kuba comfortable ng'abavuganya obasuza omugaati akatwala ate nga bebakavunaanyizibwako okusingira ddala okukakozesa bandibadde bakakozesa naye saawa eno nokkatya bakatya lwaki Kyagulanyi mu myezi ng'esatu bendera ya Uganda mu ngeri etali official mu ngeri etali official agifudde kabonero ka resistance ne revolution
kitegeera kati tosobola kukwata kabonero ka ggwanga bwe katyo ne baba comfortable ng'okimanyi nti waliwo emabega eri lwe bakwatanga ennyambuleera era ne waliwo kuno n'ebiseera bya bukoofiira ebyo byonna mu kampeyini zino bibaddewo n'ebitono ekisinze okulaga nti NUP yagala nkyukakyuka ebadde ki fulaga y'eggwanga bendera kati simanyi oba mwami Kyagulanyi yakigenderera by the way asobola okuba nga teyakigenderera nti kinaaba bwe kityo simanyi oba ayinawo yatuuza meeting ne banne nti tukwate bendera eno bw'aba nga teyakigenderera then Katonda yakimukoledde bukolezi mu kampeyini muno alina ebintu byakoze ebiina engeri gye bimusukulumizaako kubamuvuganya okusinga engeri gyasukkulumye naye nga abikoze oluusi intentionally oluusi zibadde ngombo zabadde aleeta eya Piero Padero gimanyi olowooza ab'engulu yabaleka kyekimu okitegeera n'agireeta neekola ki neekola Piero Padero kati ayinza n'okuba ekigambo yakyogera oba omulundi gumu oba ngambye nti alina bubeezi mukisa oba kiki oba kibayita favor nti ekintu kisobola okwekola kyokka ne waba takitaddeeko nnyo muki mulamu yakola ka challenge k'oluyimba ndoza lyava muba mu western eyo n'ayimira ku bbali awo nakola ka challenge Jessica nedda kikateweera oluyimba lwa gospel ne lugenda viral kati nze simanyi oba alina bubeezi favor kati nga tuze ku kyabendera simanyi oba Kyagulanyi yakikola kagenderere nti agireete agikwate bwati abantu yadde balina ambuleera neba nga bakola ki ekibiina ekiri mu buyinza ne bano tebasobola kuba comfortable yensonga lwaki nti essaawa eno bakwotinga mateeka because bano bakulaze nti kati eggwanga lyabwe balyagala baliyina batimbye bendera ekitabangawo gavumenti yata ssente abantu bagala eggwanga ndowooza project teyali successful tebalyagala kati ono from nowhere bagikutte bakoze eki bagiwanise waggulu era kankubulye Mwami Mayanja tewali akwata bendera eyo kino kyekituufu tewali agikwata lwa bandi wagon bagikwata lwa kwagala Uganda yaabwe ebendera erimu ekyenjawulo bw'ogikwata bwoti olabira ddala ng'oli munna Uganda awedde emirimu buli bw'obeera nayo ekitegeera nze nnyina eyange mu mmotoka yange naye saagigula ku luno bulijjo ngirina obadde nayo sisobola kubeera nga sigirina mba nayo naye buli wengitunako mpulira eki mpulira emirembe okitegeera kati kyekiri kyenga nti abagikwata bonna balina Uganda wano omuntu asobola okugamba kale kangikwate ne bali bagikutte naye kati ekiriwo ekitiibwa kye bagiwa bagikiwa nti ekitiibwa kye bawa gundi ambuleera eyo nti oba osobola okukiikirira obulungi identity yaabwe nga bannayu kati lwaki bali tebasirise poliisi n'abalala nti toyina bw'ogenda kunnyonnyola nga gwe ali mu buyinza nga tosobola kugamba abantu kwagala ggwanga ne balyagala ono gw'olowooza nti talina kyali ate ye n'akikola kati abamaze obba kuba point mulina okureactinga naye ekibuuzo kiri nti gavumenti esobola okwera bendera amazima gali nti it is too late okwera bendera era move eyo tejja ne bamala bakola move bwetyo nti tuweze bendera kati okugifuna sooka ofuna olukusa lwa poliisi ejja balabisa eyo move balina kukola kye balina kukireka ate gye banaakoma okukyogerako gye kigenda okwongera okutabuka omanyi lwaki abantu bajja kutya fine okutya bajja singa poliisi etandika crackdown nti tunoonye buli atadde bendera awantu omanyi abantu kye bagenda okukola bajja kutya bazijje ku mmotoka bazijje ku bizimbe baziteeke ku miti ekiro zisange nga weeziri nyina ka video ke nalabye olwaleero nga tewali bantu we bazitimbye nga bazitaddewo kati ejja kufuuka protest nti kati twagala kwekalakaasa
tusimbe bendera. Kati gavumenti eyina obusobozi okulondoola emiti gyonna toziraba ku miti bazisibayo ddi ani gwali olabye nga aziteeka bukya ku makya weeri tewali n'omu oyinza okulaba billboard ziri empanvu eza waggulu naye ng'oli alinye nagiteera ddala eri waggulu kasongezo. Kati bw'oba toyagala kisajjuke okivaako buvi because bugenda kukya ku makya wano wetuli waliwo omusirikale omwana agirekawo n'agenda ya 2 oba 3 n'abazikola bajja kusiga bakola ki. Kati ekiriwo akaseera kano gavumenti egume okulonda kusigaza wiiki ezi 2 zokka ekyabendera ekite kiyinza okuba kigikubamu naye yina kukita wabula singa ekiremerako kijja kugirabisa ate kigenda kweyongera. Kati kyokola oguma n'ekikuluma n'ogireka bendera kasa tebakoze eki obuzibu obwandibadde kugiteekamu Kyagulanyi wakati ekifaananyi kye naye tebaakikoze kyokka ate waliwo ab'NRM abalabiddwako nga balina bubendera obutono nga wakati waliwo ekifaananyi kya General Museveni ekyo kyekyobulabe. Kati weebuuza nti mu gavumenti byalina okukolako n'ebyolina okutereeza erina kwate kudda ku nsonga ya bendera nti bannayuganda mulekera okukwata bendera mwafunye olukusa ogiwanika mwafunye mpozi kyendaba nti oba ogiwera kulaleza ebyobufuzi nti mwagitaddemu ebyobufuzi kati mugireke ebeere ya ggwanga ndaba ng'ekizibu naye nze sirabawo buzibu bwonna muntu okukwata bendera y'eggwanga. So ndowooza nti gavumenti kyerina okukola kukireka kino kya wiiki ezi bajja kuzita bajja kuzireka abana abazitimbye zibeereyo okujjako gavumenti kyerina ogaa nti kale mugiwe ekitiibwa enkuba tegikuba biki ekyo esobola okwesiba ku ekyo naye singa gavumenti esigala egamba nti muve ku bendera kuba tennayisa kiragiro by the way poliisi yabadde naye teragira nti muziveeko badde bakyogerako n'okugayidinga abantu n'okujjukiza abantu nti mu mateeka toyina fulaga gikola kino na kino ne gavumenti enaba kugaana ki weewaawo esobola nga yayagadde esaawa eno esobola okuvunaana n'egisanga nga yasuzeeyo nti eno bendera yaggwanga lwaki wagisuzizaayo weewaawo tulowooza nti eyo move gavumenti bw'egikola ejja kuba ereese ekintu ekira kyetagenda kusobola ekya protest nga ate bakozesa bendera omanyi okwekalakaasa si kutambula si kuwanika bipande abantu basobola okukeera ne bagamba tutimbe bendera tudde ewaka ab'amawulire obamanyi ojja kukeera enkya olaba aba NTV nga bazzi batandise kukwata miti egiriko ki ekyo nakyo kikola kati kitegeeza nti okireka bwena akiremerako tugenda okutuuka mu kulonda ng'emiti gyonna ogiraba giriko ambuleera ebizimbe nga biriko ki biriko ambuleera. Okay. Banaye si byangu nnyo ngezezaako nnyo okulaba okugoberera nga ab'ebyokwerinda omuli ab'amagye abamilitale ne poliisi nga bagezaako okusikambula bendera ezo bazisika ku bodaboda bazijjako abantu abazikutte waliwo akatambi kasaasaana ennyo nkoze nkoogerako kali ntebe eyo bwe bagoba omuvubuka nga kutambula bendera n'ayingira mu supamaketi ne bamulumbayo ne bamukuba ne bagimuggyako ebyo byonna ebikolebwa biri mu mateeka era biwa ekifaananyi kituufu ekirungi eri eggwanga omuntu okumukuba nga omuggyako bendera okusooka tebiri mu mateeka naye kisooka kutegeeza kino ekyo kyolaba kisooka kutegeeza kino nti gavumenti eri scared olwa bendera nti mwami Kyagulanyi ne gurupu ye balabeka nga bagitutte kubanga singa babadde tebali scared toyinza kukuba muntu ayamba akola ki ayina bendera ng'avuga pikipiki ye n'ogimukwakulako ogikole ki ogitwale ekyo kyokka kikulaga nti weekengedde nti bano abayaaye baagala kafuula kabonero kaabwe oba baagala katwala nti simbo ya resistance kati ekyo kyokka kasita omukuba bwoti kiraga nti otidde nti bagenda gitwala ebeere simbo yaabwe omuntu okugikwata n'agiwanika kati esaawa eno kitegeeza nnyo Kyagulanyi okusinga Uganda ekyo badde okimanyi esaawa eno okuwanika bendera kitegeeza nnyo Kyagulanyi okusinga Uganda. Uganda weeri erimu abantu bangi ina omukulembeze ina parliament ina ki
naye saawa eno kyova nga nti simanyi oba Kyagulanyi kikola intentionally naye ogikwata bwoti kitegeeza nnyo Kyagulanyi okusinga Uganda kasoogiwanika bwoti kyova olaba embooko evuga goloza evugira ki singa babadde tebakimanyi nti kiri bwe kitu bandibadde tebamukuba bw'ombuuza nti mu mateeka kikkirizibwa of course aba security ebiseera ebisinga tobabanjanga nnyo mateeka because incidents nyingi zetulabye nga tebali ku mateeka omanyi poliisi n'amagye balina bapyala basinga okuwoza mu nsi yonna naddala eya wano aboogezi b'ebitongole ebyo kizibu nnyo okubulwa kibagenda otugamba naddala ku incident ng'eyo era basobola okugamba nti yali avugira mu kkubo kati omusirikale waffe aba amulumba yakwatamu ambulera mu kifo ky'okukwata ye n'akwatamu bendera kisoboka kati nga bwe tulaba walavuka abantu bayira bakafa naye nga poliisi batekako omusango gwe gumu omuvubuka omu yafiira ggulu nga bagamba nti ab'ebyokwerinda bye bamukuba n'afa omulala yafudde wano eno ensangi naye abavuka abo bombi police statement zezeekole gamba nti oli yasooka nti yabba kasimu banene bamukuba nono naye bagambye nti naye yabbye kasimu era banene bamukuba naye nga ate abantu balijo balumiriza nti poliisi abantu bano ye bakubera ne batta poliisi kizibu kugisinga mu kwoza nti yejja kufulumya statement yayo mugikkiriza oba mugiganye bajja tugamba nti yeeyo omuvubuka yafiire yiganga era poliisi yakola statement nega nti yabadde mu kibinja ekyabadde kikuba abasirikale amayinja abasirikale mu kwerwanako kuba amasasi neriwaaba nerikola ki nerimukwata wano security organs nze simanyi olumu neebuuza nti oba bwe baddeeyo bababonereza nti kuba wano mu kamera bayinza obutababonereza oba bwe baddeeyo oba balinayo kooti gye batuula ne bababonereza kubanga mulimu omusirikale ekintu kyakola nolabye dda nga yandisaanye kubonerezebwa ng'aswaza force niye ne batakikola ki nekigwaga tugenda kunoonyereza kino kikola ki nekiyitawo mu 2021 President Museveni mu kukola statement ku byaliwo eruka ebyasaanikira eggwanga abantu bamale bafe yagamba nti amasasi agakwata abantu zaali stray bullets tegaali gaddala stray bullets yali ategeeza nti tegaali gaabwe nti babadde bakuba mu ekalakasi nerekwata naalumanya ne saalumanya okitegeera bwe yayogera bwatyo nti zaali stray bullets abantu abo baafa mu butanwa tekyali kigenderere okubatta ekyo kikulaga nti wano owa security ne bwaba akoze ensobi abakulu bamulwanirira ne bamuwolereza okumakinga sure nti ye mutuufu okitegeera era ndowooza mirundi mitono gy'olabye nga bavunaana omusirikale wano nti yakoze kino waliwo kirabyewa kati omusirikale ne bwaba amenya amateeka bajja kujja bawoze bagambe kino na kino mwami Kituma Lusoke bwe kiba nga kibaliira ddala statement ebeeremu nti tukyanoonyereza tulabe ne bikomaawo abayuza ekipande kya Kyagulanyi abasirikale oba balimbaale yagamba tukyanoonyereza kati emyezi ebiri waliwo balabyeko yuza ekyamwami Museveni enkya mu kooti okitegeera so ebimu twabimanyira naye omusirikale bwavayo n'agamba mwe tujja kuba mu opposition era tujja kubatta tebamunyigako naye kati ono ow'amakomera bwavayo n'agamba nti naye bannange bigenda mu maaso si bituufu nga bamugamba kati gweoyawukanye kati gwe teebereza bano abantu abakuba Kyagulanyi emigga embalala ekiruhula n'eggulu singa baali mu gurupu ya Kyagulanyi ne bakulabako futu soja ng'oyina omanyi Kyagulanyi oyo ayina engeri gyakuttemu abaana baabo gweokimanyi nti tewaliwo katambi konna mu kampeyini za Kyagulanyi nga bwe zitambudde tewaliwo katambi kalagiddwa mpozi nga nze sinalaba bonna nga bafuutu soja bakuba omuntu oba nga bakuba omusirikale oba nga bakutte emiggo nti balina be balumba lwaki Kyagulanyi abadde abasaba ekintu eki discipline era bamuwulira
discipline waliwo event emu yalinga waliwo byakasimu naga mumukwate bulungi bali ndowooza wankulu kukuwano mumukwate bulungi temumukuba mumujjeebwe mumutwale walimu oshegeera abadde agezezaako bateekamu discipline tolabangako okujjako emmotoka gye baatugamba naye saabiraba mu katambi emmotoka ya security bambega nti abaali bagoberera tweruye bamale babakwatira embalala naye akatambi era nako saakalaba nti so Bobi Wine abadde agezezaako nnyo okuuma gurupu ye nga teri violent era ekigambo kyayogera ennyo omanyi waliwo ebigambo Kyagulanyi byayogedde nnyo mu kampeyini zino nga zigenda okumekerezebwa ebimu ku bigambo mwami byabakama ekyo ndowooza okiwulidde nnyo okitegeera mwami byabakama osirise ndowooza tewali lunaku lwatayogedde ku mwami byabakama ekimu ku bigambo byabadde akozesa ennyo be non-violent temukola fujjo be non-violent okitegeera ekyo ekigambo kibadde tekimuva ku mumwa poliisi ne bweba ebazinzeeko etya be non-violent abaana be babadde nga babakwata ng'ali ku kigambo eki be non-violent abadde akyakikoze bulungi gurupu ye agikuumye bulungi obutakola ki kati credit bwaliwo abamu abagiwa security naye credit mu kugiwa security ojjukira nti emirundi mingi security batunuzaamu omudumu bali yakitinze batya bagikubye ku mayinja never tebakikoze okitegeera so ndowooza nti awo nawe succeedinze naye ndowooza nti ku kyamateeka nze omu kuba tasobola kubanja abasirikale oba basecurity mateeka because wakimanyi mayanja basobola okukwata wano ne bakozesa ewaka oba ne bakwata nobuuza nkoze eki poliisi negamba nti twakizudde nti mu ssaawa 24 ddako badde ogenda kuzza omusango tukoze preventive arrest twakoze okunoonyereza kizibu gisinga sebo mu mateeka poliisi oba aba security twakoze okunoonyereza yabadde agenda kuzza omusango okitegeera faaza wankutte waki twabadde alina sente zageno gavumenti tosobola kizibu nnyo okuwoza naye n'ogikola ki n'ogisinga naddala aba security tebasobya ne bwali kuba bwati nga ensi emulaba bajja kuwoza nkubuuza nti mirundi emeka gy'olabye aba security nga babaleese mu kooti bamuvunaane nti ono mwamulaba nga akuba omuntu essasi mwamulaba nga afumita omuntu ekigala ky'emmundu ekyo bakyesigaliza nti bajja kuwoza mwami Pada Nkunda ajja kuwoza Kituuma Lushoka ajja kuvaayo akola eki ekibalidde nga balaba ddala kibalidde nga bakwongerayo bakuwa ekitanda tujja kunoonyereza tujja kubawa lipooti nga tubeera ku ekyo nga tuvaawo nga tugenda ku kirala bwe kityo bwe kibadde kale toyanza nnyo toyanzeege tuli mu ssaawa nnamba nga tukola lwaki tetulekera tubadde tulina topic endala topic ya internet wano wetulaga wano ne protestive vote mbadde nsaba wiiki ejja gwe tuba tukwata awo protestive vote yes omanyi nyina ekintu kyenkugambye wali nti simanyi Kyagulanyi alowooza atya ebintu bino oba bigwa bugwe oba kiki kubanga mu kukoyiningawo eŋŋombo ya protestive vote teri yamanya nti egenda kutuuka wano okimanyi nti ebigambo byonna byowulira ku kampeyini kati ebyogerebwa sayidi eno kigambo kya Kyagulanyi protestive vote ennyingo ezi nnya naye waliwo ennyingo ya Kawenje Kanoonye yeesooka eyo gavumenti egiraba era akawenjezza kati nemweyo ennyingo kambaweeko ennyingo yokka ennyingo ya Kawenje Kanoonye Kyagulanyi ye candidate asinze okutambula eggwanga asinze okunoonya akalulu mu bonna tebali munaana bali munaana Kyagulanyi asinze okunoonya akalulu abadde awumula Sande na nnaku nkulu zokka eyo tuli ku gundi esooka ennyingo esooka yaki Kanoonye Kyagulanyi akaseera kaatuuka ekiseera ng'osobola okugamba nti bwe mba Kyagulanyi mbivaako ekyali embalala gurupu ye yonna nga bagikutte bw'oba munafu okola ki
obivaamu nogamba bane kimala kimala yagamba nti ene nyinga esooka nyino gituukiriza eyakanoonye Kyagulanyi anoonyezza akalulu mu mbeera yonna ekyabadde Joseph Soroti kumpi waye bakasaawa 9 nga bamuganye okugenda mu hoteeri ne bamuzza wano Crested Crane Malejje okijjukira nze nganze kumakya mba siina maanyi gagenda yakeera kumakya bw'oba mulemesa okugenda wano it is fine nja kuddayo olulala ng'agenda waki kati mu nkola y'akanoonye Kyagulanyi asucceedinze mu kanoonya okitegeera anoonyezza akalulu kubanga 2021 waataatuuka lwa covid kati guno agukosezza ng'omukisa era ensonga lwaki be non-violent mwekuume ne baba tunyiziza tukole eki tubere baddembe waliwo akaseera kabadde katuuka abasajja ne bamugana okugenda awantu nakkiriza n'afuna omuzindalo n'abuulira bo abasirikale nga talwanye takoze eki mubaleke kubanga akimanyi nti bw'anaalutandika bijja kutabuka oba oli awo gye yandibadde atuuka enkeera aleme kutuukayo bw'omugana leero ize enkyanja kugenda ewalala y'ensonga lwaki atambudde nnyo era numundi natuuka ne neebuuza amaanyi gakozesa agajja omuntu okuba ayina jetiki okutuuka awo because ayimirira mu mmotoka eno gundi ye Land Cruiser ye agiyimiriramu okuva ku makya paka watuuka ku venue paka obudde bwe buziba paka lwaddayo okwebaka oba ye basasa 2 oba 3 oba 4 ng'ayimiridde alya ddi tetumanyi gwali mulabyeko ng'agenze nti bakyami ku hoteeri kulya mmere Kyagulanyi ali energetic ekyakikoze mu mbeera awo na tuli ku kanoonye ekitegeera nti abali tayagala kuwaawo chance yonna kubaako kitundu kyatatuukamu ayagadde message ye etuuke ku buli kasonda ka Uganda kuba 2021 olwa covid teyakikola y'ensonga lwaki nti abadde alina okumakinga sure nti campaign ziggwako nga tebamukutte campaign ziggwako nga tebamutaddeeko kintu kyonna kimulemesa babanganye okugenda wano fine nja kuddawo olulala kankwate wano bw'abadde mu mbeera y'akanoonye ndowooza abadde asinze ku bakandidate ogenda okulya abakandidate abalala nti yawumuddemu je n'Omuseveni abadde asobola kikola frequently olw'ensonga nti alina okudda atakola egy'eggwanga kati ye Kyagulanyi abadde yakola ki yeewaayo ekisayininga lwakomyeko okumpi n'ayita mukyala we jangu omperekereko tugende ekibuga tugendeko eno embalala kakati bwe bamaliriza gweddeeka kumba abaana nze kankole ki kaneeyongereyo yabadde Kyagulanyi kitegeeza nti mu nkola y'akanoonye abadde successful anoonyezza akalulu okusinga candidate omulala yenna akoze amawulire okusinga candidate omulala yenna of course amawulire ge tukimanyi nti ne security emuyambako gakola ki ogakola nti buli we mu blockinga omanyi oluusi abadde nga afuuka omusota mu ntamu bw'omu blockinga kamera tezigenda kuvaawo awo okitegeera zijja kubeerawo paka bamulabe nti omusajja bamublockinze bw'omukkiriza nga tomublockinze agenda akubeeraale nga bw'ayagala mitwalo na mitwalo okitegeera kati ekibuuzo kiri nti mu blocking mulemesa okgenda oba muleka agenda akubeeraale ye gaggadde byombi gwe kubavuganye oba tobyagala kubanga wano bw'omublockinga omusajja ajafuna akalulu kali akasympathy nti bajja mumusaasira bw'omuleka yeeyagale akulabisa ate n'ekirala message ye gavumenti lwakuba terina kyakukola ebigambo bya Kyagulanyi byayogera tewali gavumenti ng'ekulembera yandyagadde muntu bibuulira abantu baayo okitegeera Kyagulanyi akalulu esitayiro gy'akanoonyaamu si yakubabuulira byagenda bakolera okitegeera kubanga ekyo yakigatta mu gundi emu nti abasuubiza Uganda empya oli bagamba nti ngenda kuwa ekintu ekipya kitegeeza nti buli kikadde kyonna kikola ki kati message ye ebaddemu ebintu ebyo nga tuli mu kanoonye message ye ebaddemu ebintu nga 3 okusooka mbatwala mu Uganda empya ekiraba mbatwala mu Uganda empya
message ey'okubiri ebaddemu okuvunza gavumenti okitegeera avunziza gavumenti buli wagenze abaana batambula naye batuuka ku kkuba ebbi nga baliraga bwe bati gavumenti agivunzizza. Ekyokusatu gavumenti kyesinga obutaagala kyabadde akola mu Kanoonye ekyokunyiiza abantu. Bw'okimanyi nti osobola okugenda ku lade ya Kyagulanyi nga tolina busungu ku gavumenti eno n'ovaawo ng'onyiize ekyo ye kyayagala munyiige. Bwe munyiga kimukolera. Bwe munaaba temunyiize temujja kulwanirira nkyukakyuka. Kati Kyagulanyi abadde ng'agenda abadde ng'abatuukako n'abanyiiza bakola batabuke. Tutegeera kati so awo nawa succeed nze bino bibaddemu eri principle mu nnyingo ey'okanoonya kulabisa gavumenti bantu basuubiza Uganda mpya n'okunyiiza abantu mugenda okutuuka kalulu nga muli banyiivu. Okitegeera jjukira wali ennyingo eri gye tujja okwegako gavumenti gyesinga okola okutiira ddala naye eyo yonna agizimbidde eno gyayita mu Kanoonyi. Oyinza n'okulowooza nti oba ye tali mu kalulu. Nze bwe neetegereza Kyagulanyi alabika tali mu kalulu. Byayogerako kubanga statement emu gye yakola ng'ali e Masaka yagamba mwene mulonde naye tebagenda tulangirira. Kati candidate bw'atyo ali mu kalulu naye ate akimanyi tebagenda mulangirira yaba wa bulabe olina omutya lwaki akalemu ng'atakimanyi tebagenda kumulangirira ayagala ki. Kyekiri ekisembayo kye tujja okuyako omulundi omulala nti ayinza okuba ye ekiruubiro lwaki okutambula Uganda yonna ng'ayagala nnyingo esembayo ya protestive vote gy'ayagala yokka. In fact byonna byayogera tasuubirangako mwami Byabakama kuyimirira wali erweza amulangirire. Byonna byayogera abala nnyingo esembayo ya protestive vote ogimanyi Kabanje tusiibule. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege katukulekerere wano mbadde ne omukugu Lukunnu gwe mbadde naye wano eno yonna gy'osinzira okutulaba subscribinga tubeere nga tutambulira wamu era tujja kubeeranga wano ng'ensonga tuzoogera. Omulundi oguddako tujja kuba tuyingidde omwaka omupya 2026 Mukama ng'atwadde obulamu tujja kutandikira ku protestive vote era tukomye otujja okutandikira tugateko n'ensonga endala tusuubira internet okugijjako n'ebirala byonna tujja kuba twongera okubena okolayo tukubemu ttooki nga bwe tunatambula mu kalulu ka 2026. Sebo toyanza nnyo toyanzeege twagaliza akaseera akalungi n'abantu bagaliza omwaka omujja omulungi. Naye nyina message emu nti nga tugenda mu kalulu Uganda esigalawo leero ne luli Uganda weeri abantu bakola ki bavaawo kulembeza avaawo ne Uganda ekola ki esigalawo. So nze njagala nnyo ofuba okulaba ng'osigalawo mu Uganda kuba ne Uganda empya ya Kyagulanyi era ejja kusangawo baki balamu okitegeera. So tufube nnyo okulaba nti Uganda tugisigalamu ate egenda kunyuma mu maaso eyo egenda kunyuma ejja kunyuma obukulembeze bukyuse oba tebukyuse Uganda ejja kunyuma mu maaso eyo. Kati fuba nnyo okulaba ng'okola ki ng'oli mulamu bulungi. Otherwise magazi omwaka omulungi osobola okungobererako ku channel yaffe bagiyita extra coverage. Ogendayoko n'olaba ensonga tubakola ebya inside story byetukolere ku radio tubikuwa ne mboozi endala tuba nazo. Bagaza omwaka omulungi beere bulungi. Amina tweyanza nnyo tweyanzeege bweraba.